po jako akawuwo naye enkuŋŋaana zonna tusooke tuziyimirize. Ng'eggwanga likyali ku bunkenke olw'okweraliikirira ekirwadde ekifuuse kinamutta COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus okwetooloola eggwanga lyonna, bannayuganda bangi bafuddeyo nnyo okugondera amateeka agaateekebwawo omukulembeze w'eggwanga omuli okwewala enkuŋŋaana ko n'okuggala ebifo ebikuŋŋaanya abantu omuli amasinzizo, amabaala, emikolo ko n'ebirala. Ekirwadde kino wadde kyazze tujja tugenda amaaso naye nga tukola mu nkola eya midiya okuweereza obubaka nga bulaba kati bwendi ne bannamawulire. Wano nno akulembera enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Ssaabakabona Lubowa Aligawesa wasinzidde mu mboozi ey'akafubo gy'abaddemu n'omusasi waffe n'asaba abasawo b'ekinnansi bonna mu ggwanga okuleka abalwadde badde ewaabwe naddala abo abalimu olungubanguba okusobola okwewala okusaansaanya ekirwadde kino. Eggwanga lirimu ekigambo ekiyitibwa coronavirus. Coronavirus ekintu oyinza okukiyita nti corona kamotoka katono naye kino kirabika kifiyaati tikikyali kikorona kubanga basebo ne banyabo njagala okubategeeza muyina okumanya nti obulwadde mwe buli mu nsi yonna si mu ggwanga lyaffe lyokka ate nga mukimanyi nti ensi eno twagifuula global village ekyalo kimu. Kati bwemala okubeera ekyalo kimu ng'abali mu Amerika be bali mu Uganda, abali mu Uganda be bali e Congo, kyemuyina okukola bannayuganda kugoberera mateeka. Jumba agamba nti bakubidde bassentebe b'abasawo b'ekinnansi mu buli disitulikiti okusobola okulambula buli kiggwa basobola okussa ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga mu nkola. Tutaddewo enteekateeka ng'abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi ng'abakulembeze b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tukubidde bachairpersoni baffe bonna ab'amadistrict ate ne tutegeeza n'abo abakola cooperation zaffe abalambula ebiggwa. Omanyi oluusi abapoliisi oba abakuumaddembe ebifo bino babitya olw'okuba nti bamanyi kati tukwataganye n'abakuumaddembe naffe okuteekesa ebyo gavumenti bye yagambye mu nkola ku ludda lwaffe. Ono era alabudde abasawo b'ekinnansi abamu abakaka abakyala akaboozi ababazze okujjanjabibwa n'agamba nti anaddamu okukwatibwako wakolebwako ng'amateeka we galagira. Mbategeeza mu abasawo b'ekinnansi mulekeraawo okukwatira abakazi mu masabo, mulekeraawo okulabika nga mukwatira abakazi mu masabo. Abasawo b'ekinnansi njagala okubategeeza bulungi mujjanjaba abantu nga temutaddemu bintu bya bufuusa. Jjajja w'abaana ate essabo mwokolera libeere liyonjo. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Bisolo muyina embuzi muyina ente temubiriraana nnyo nga tosibyeko ku nnyindo.